Semju wanjisebo jebaleko kale sebo naye jebaleko bampise kadima na manja kabogoza tuli kubita FM ekindabuli ky'omuziki wano sebo aha kiki kadima neyanza nnyo okunkubirako kati ekiriwo kiri obuzibuli ku maama wange maama wo yani yeeyita maama Semju ye maama wo ye maama wange naye kati obuzibu obuliwo maama wange ngamba Yanzaala kinaana mwena kati ate bwe ntunuulirako kaadi zino ez'abafumu nju gye yapostinga eya taata wange kindaga nti kitange yafa mu kinaana mu ebiri gwe yagamba yakuzaala kinaana mwena bwe yaŋŋamba Yanzaala mu kinaana mwenda ate taata wange kiraga gwandaga nti taata wange gwe wabisangawo ebya kitaawo nti yafa kinaana mu ebiri wangi wabisangawo nti kitaawo yafa kinaana mu ebiri wangi gwe wakitegeera otya nti kitaawo yafa kinaana mu ebiri andi kati bwe nagenda eri mu kyalo waffe ku bijja jagambe wali taata wange Yanzaala n'ekifaananyi kinaga balina kino ebifaananyi eby'omunju ebinene bye bakuba ebyabafu kiraga nti kitange yafa mu kinaana mu ebiri ate nze maama wange aŋŋamba mbu nazaalibwa mu kinaana mu ena ne kaadi yange ey'obuzaale era eyogera kinaana mu ena kati awo mwami kadima wendagalidde nnyambe mmanyi ani mutuufu Yanzaala taata wange kakati gwe maama wo bw'aba yagamba oyo era ekitegeeza ye taata lwaki tomubuuza n'omugamba nti byali bitya ate kati taata wange Yanzaala atya nga taata wange olwedde yali mufu nze kati ate nzigiramuwa okubeera ng'ate emyaka gye nnina omugenzi yali yafa dda nze balyoke banzaala ne ku kijja ennyininyini eri gye bamuziika ne bwe nkutwalayo kuliko kinaana mu ebiri kati nze ne neebuuza nze muzimu gwe gwanzaala maama ongambye maama Semju ye maama Semju ye n'ennamba ye oyagala tumubuuze wali omutuukiriddeko namutuukirirako ne mubuuza naye nga nze aŋŋamba ebyo ate nga tebifaanagana nga ŋŋamba ebyo ennyininyini nga bwe nkunnyonnyodde nga naye bw'aŋŋamba ate nga tebifaanagana kati nze ne neebuuza nazaalibwa muzimu kati nze maama bw'atambuulira kituufu ngenda mukola ekikyamu oba nze okwekola sebo teri gwe twagala kukola kikyamu naawe teweekola kikyamu tusaba otambule bulungi ate mpola mpola otegedde munange kaakati katumukubire tulabe va ku byokwekola ekikyamu bajja kusiba Hello. Maama Semju. Wanji taata. Jebaleko. Kale semo. Nawe jebale. Bampise kadima na mayanja ne kabogoza tuli kubita FM ekindabuli ky'omuziki wano. Wanji semo. Mutabani wo Semju yatukubiddeko. Yes sir. Naye kwali ku layini. Wanji. Nti naye kwali ku layini. Bambi nga engeri yotera okuyamba abantu bambi mu nsonga z'okuzuula famire zaabwe n'ebika byabwe. Semju atukubiddewo ku ssimu ng'agamba twogereko naye ng'atugamba nti afunyemu okubuzaabuzibwa kuba wamugamba nti baamuzaala kinaana mwena si kyekyo namuzaala mu kinaana mwena kaakati awo wennyini ate alugaye nti kitaawe gwe wamulaga yafa kinaana mu ebiri mbu yagenda n'alaba ekijja nga kiriko kinaana mu ebiri abula bannaye oyo omwana musirusiru ategeera si musiru atugambye nti twogereko naawe amazima ayina gajja kunzoba ayina gajja ku kalenda ze yakebedde bannange abaana baleke kwesiriwaza ate batubalemu amagezi emyezi omwenda okwetika omwana n'omuzaala si kyangu njagala mbalemu amagezi ani maama si kyangu naye bambi yagamba nti ebikwatagana ku birth certificate ye eriko kinaana mwena kati ate taata eri yagasanga ebifaananyi baguunize ndi muntu mukulu ntegeera emyaka gye ndimu ntegeera omwana tasobola kubeera nga antwala okuba nga kalenda ensinga obwongo temubuli ekyo ekituufu lwakyakiririza mu kalenda kale kati agende ewa kalenda emunnyonnyole bwe byali Semju nga kitaawe tweyagala maama leka okwekangabiriza kaakati sebo osubidde kalenda yeeyina okuwulira amazima olemye okwesiga nze maama yakera ku makya n'ekuzaala n'enkuteeka ku nsi maama njagala ogera ebintu ebyekintu ekikulu maama yakubeera nga mwana muto nga omusajja gwe wandaga mumpi nze ndi mwana muwanvu ebijja byogera birala naawe oyogera birala n'obuzaale bwange byogera birala maama owa kiki nejje maama ono muwanvu bali bampi Semju Semju
Semuju. Semuju acha. Hello? Sem. Nota tunazikira rutero. Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tenzesatu tifamba oyakulwalero ngezekeno mukataba nyakwogerako n'abatuuze bo mukataba tukube mukulwali kyesigera maaso ge baliko nyawo gwanyamanyi nakiyaga kati wano mukataba wetuli owa pantaleo yafa oba gyali mulamu sebo pantaleo yali mutuuze kuno era gyali mulamu layi kati nyabo okolangani wano nze nkolanga ku kusomaza n'ogizi no buli lumu sente meka kasambu hapana nakanana nga temuseera bannange kati baba pakizira sente meka bateesa muteesa kati akasambu ako ne bakira mu ssaawa oba mbeera mpaka ku makya gwomanyi oba musuze nze kasambu musasula ezange ku makya nga bukedde lumu zino zawula otya eyakasambu n'ey'omutwalo n'akanana oliwo obufunda ennyo n'obugazi ennyo saizi ey'omutwalo ebeera etya ey'omutwalo ebamu n'ekinaabiro ebiseera ebisenga abafe ne tivi tuteekamu tivi kwegamba oli ekyati nga bulaba ku tivi noli ekyati mulaba ku tivi ne kati kankubuuze lwaki akataba bakaagala nnyo nga bakawomanga bisikwiti nga bisikwiti kati buzibu ki bw'osanga mu buno obuloogi bw'osolooza kyawomu osanga dduse nga omugugu bwonna busibye osanga akalubu nga kakalu n'okola otya olwo n'ogamba owayi kasakulekedde ekizimbe kitegeera naye kati kankubuuze banne kubana obudde buno ndaba bondiridde empinga abasajja beena ababagula abakyala bambala obupiira naye bwe mamanyi ate nze kati nsibaayo biki bizibu kyebirala by'osanga abaana bawala bye bakozesa wano njagala sukka ate kati akawala nga ndabanga akaana akato ne wabayo alonda bannange nawe kalina luumu yaako batwalire ku kifugi okakasa ku kifugi ku kifugi batwala ne bakola kyolwo bakatambuza omusalaba Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tenzesatu tifamba